omanyi tulina okwagala abakyala tetuba promotinga ate ne tubawa confidence n'amaanyi. Era mu abasajja bali wano abakyala si bakuba mbooko, abakyala bakwagala, abakyala kalulu kaliwa. Ne babebi galo mwenna tulina okubawa respect, tulina okuba promotinga, tulina okubasembeza mu gavumenti, tulina okubalaga nti nno Uganda esinga. Jangu bebi balabe ku Uganda. Jangu kati mwe muli bekaseese kakati eno tuvasinga babusoga otegedde. Kakati oyo ate mulabika mwagala nnyo Zuena okunsinga bwe kiri. Sifudde kale kati nze mba nambula nengendako ejjinja eyo nga nambula nensanga mwana muwala Zuena aliwa. Mwagala kumulabako? Kasese mulabika temwagala kyabulambuzi, mwagala ebyobulambuzi byetujja Kampala tetubireete mubirambulize maaso gamwe. Ajja mulabeko. Munange mukyala wange jangu munange abantu b'Ekasese basazeewo. Oyo ye maama w'abaana Zuena abawubirako katono abakyala. So n'olwekyo nyi mwenna ng'omuyimbi wa Uganda sigyekyo nze kasita emirembe jajja nensalawo nefuula Bebe Cool ow'akabi mu nsi yonna naye nga mbeera wa Uganda. Mukitegedde? So kitegeeza mwenna we muli kitukwatako okupromotinga ensi yaffe. Nze nkute nsi yange ku fulaga era mpanika ya music. Kakati mwe abantu b'Ekasese fulaga munawanika yaki? Ladies and gentlemen, obanjogere mu Luganda ndoza n'enkofira eveeko. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano okwegatta ku bannakasese okucelebratinga olunaku lwaffe olukulu olwa World Tourism Day. Bino ebintu twagala okusooka okwebaza Katonda atuwadde obulamu ng'Abannayuganda. Twagala okwebaza President Museveni wamu ne gavumenti ye mukubireko mu mugaalo President. Erinnya ly'olunaku lwa leero baluyita Tourism and Peace, okulambula n'emirembe. Bitambulira waki? Omuntu okuba omulamu yeetaaga emirembe. Emyaka gyonna bukyanga mmanya President Museveni nsinga kumwebazaako kintu kimu, okutuyamba okuzza emirembe wa mu Uganda. Nja kwebaza aba Ministry ya Tourism olw'okuba mwalonze ekifo kya Kasese, kubanga Kasese wabaddewo nnyo ebintu ebibadde bigenda mu maaso emabegaawo. Naye kati okukakasa abantu nti Kasese kati eteredde, twasazeewo tujje tucelebratingire Kasese. So mukube ku ngalo ezo ez'amaanyi n'akalulu. Njagala okubasaba Bannayuganda mwenna abalaba emikutu nti kati ffe Bannayuganda ffe tulina okupromotinga Uganda ne tugiteeka we tugyagala. Omugaso oba omulimu gwa gavumenti guli ogu kututeerawo mbeera then ffe ne tukozesa embeera. Mukitegedde? Ndowooza nze mumanyi mwenna ng'omuyimbi wa Uganda sigyekyo. Nze kasita emirembe jajja nensalawo nefuula Bebe Cool ow'akabi mu nsi yonna naye nga mbeera wa Uganda. Mukitegedde? So kitegeeza mwenna we muli kitukwatako okupromotinga ensi yaffe. Nze nkute nsi yange ku fulaga era mpanika ya music. Kakati mwe abantu b'Ekasese fulaga munawanika yaki? Ya bulambuzi. Mukitegedde? Mwe
musinga ebintu ebisinga omugaso omuntu bye yali yagadde okulambula. Disitulikiti y'e Kasese yesinga ebyobulambuzi. So n'olwekyo tugenda kuyigiriza abantu baffe aba Uganda okulambula. Ate n'abazungu tubalage nti Kasese, Mountain Rwenzori waliyo emirembe, bajje baleete ku ddoola, mwenna abazimbe hoteri ne lodge musobole okukola ku ssente. Si bwe kiri? Kati nze mba nambula neŋŋendako ejjinja eyo nga nambula nensanga mwana muwala Zuwena. Aliwa? Mwagala kumulabako? Kasese mulabika temwagala kya bulambuzi. Mwagala ebyobulambuzi bye tujje Kampala ate tubireete mu birambulize maaso gammwe. Ajja mulabeko. Munange mukyala wange jangu munange abantu b'e Kasese basazeewo. Omanyi tulina okwagala abakyala tetuba promotinga ate ne tubawa confidence n'amaanyi. Era mu abasajja bali wano abakyala si bakuba mbooko. Abakyala bakwagala, abakyala kalulu kaliwa. Ne ba baby girl mwenna tulina okubawa respect, tulina okuba promotinga, tulina okubasembeza mu gavumenti, tulina okubalaga nti nno Uganda esinga. Jangu baby balabe ku Uganda. Jangu kati mwe muli b'e Kasese, kakati eno tuvasinga ba Busoga. Ozegedde? Kakati oyo ate mulabika mwagala nnyo Zuwena okunsinga. Bwe kiri? Sifudde. Kale oyo ye maama w'abaana Zuwena abawubirako katono abakyala. So n'olwekyo olunaku lw'enkya tulina program egenda mu maaso era twagala Uganda yonna egifollowing. Tugenda kulinnya olusozi olwa Rwenzori. Ku Sunday tulina program zikyagenda maaso. Mulimu okulambula mu game park, mulimu okugenda ku boat cruise, mulimu okugenda okulaba ebinyonyi. Tulina ebintu bingi bye tugenda okukola, naye twagala kulaga bannayuganda nga tukozesa pages zaffe nti nno ebyobulambuzi mu Uganda byakabi, ate nammwe muyige mutambule mulambule. Mukitegedde? So sijja kwogera bingi nnyo, naye nga njagala okubakubiriza nti olunaku lwaleero ekiro Netendete munapati olunaku lwaleero ekiro wano ayagala okulaba ku alien skin waneko omukono waggulu. Mpulira enduulu. Ayagala okulaba ku Dr. Jose Chameleone waneko omukono. Mpulira enduulu. Ayagala okulaba ku Shiba. Mpulira enduulu. Kale n'olwekyo mube bakkakkamu abantu b'e Kasese, Bebe Cool ne ttiimu yonna mwe tuli tugenda kubawa music ku bwereere nga teri asasudde, ne security eri gguluggulu ku b'essimu. Buli muntu yenna abenga ajja wano olw'eggulo tunyumire music. Tourism Training Institution UHTTI. Mubakubireko mu ngalo bassebo ne banyabo. UHTTI. Yes, mujje. Mujje wano jangu. Era ku namba 2 ne tujja era bino abo nno b'ejjinja abo be mulaba. Abo b'ejjinja. Kati ate ku namba 2 ndowooza okirabye ekyo. Eyo ye Makerere University. Naye ate ekisinza okunneewuunyisa, omanyi nina ebintu byesikiriza naye kati nange ngenda nzikiriza. Era Makerere University mwongeremu amaanyi kubanga abaana b'e Kasese baalidde ekifo kya namba 1. Yes. Give me the U. Give me the U. Cha cha cha. Give me the W. Cha cha cha. Give me the R. Cha cha cha. Give me the T. Give me the A. You done it, you're the champion. Hey, 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 hey.
attendance. I just want to thank our Minister Tourism. Thank you very much. We have been delighted as Uganda Wildlife Research and Training Institute, found in Katwe. We are the biggest and we have ever been champions and still continue being champions. Come to UWLTI, visit UWLTI. Thank you very much. We are conserving for generation. Akalulu ke kasese kaliwa. Thank you so much for the opportunity. Once again, our guest of honor in presence, the State Minister for Tourism, the Cabinet Minister for Tourism, all political heads present, all culture heads, all religious leaders present. Thank you for being here. I entitled today's speech, The Post-Liberation Pearl of Africa. We know what the Pearl of Africa looked like when Sir Winston Churchill called it so. But then after liberation, there was a new picture that was painted. That is what I'm here to talk about. Ladies and gentlemen, the reason we are here today is tourism and peace. These are two elements, right? But they are not self-made. Rather, jointly created by a group of parents who are resilient, elegant, intelligent, brilliant, but headed by a heaven-sent grandparent. And that is the one and only president of the Pearl of Uganda. Not so long ago, we as Ugandans had lost hope. And that was in the hands of the pigeonhole constitution and the other regimes that had turned our independence into captivity. With tribalism at its peak, the army was pulled into politics, and what followed was the death of constitutionalism and the birth of dictatorial regimes that were characterized by corruption, killing, brutality, raping, and torture. Peace fighters had become the peacebreakers, all under the leadership of the former military regimes that had taken over power. Abduction was a daily song. And all the 1940, 50, 60 babies who know that whenever one heard of the Panda Gali, the Mali Mungu group, fear and terror would fill your heart. And not only that, foreigners were sent out of the country. Imagine, given an ultimatum in 90 days. Life in villages turned primitive. Our parents, our grandparents had to use wild plants as substitutes for soap and ash for salt. But then, God is always on our side for good in my country. A group of resilient and visioned people, headed by a man with vision. A group of 27 guns went to the bush. 5 years down the road, fighting for peace, unity, and transformation for prosperity and liberation from the by then destroyed Uganda. It did not take a long time as an envisioned people, NRM proved that it was the best leading party. On the 26th of January, 1986, the liberator of the beloved country,